Senyu nyabateza akakodyo nti bagende batuuke batese netteeka balirondemu bwe bamala odirondako bo bano ba president nyuma ine report babenga omuzanyi bagogosiza babalese muloji nga jukiro basuze muloji eri esigundi babadde muloji yasudiri munje basuze era nakati mayija ali nga bakubi mupiira nono yennyini eyita kafulu bamukubye goolo nono bamukubiddemu mupiira omulabo alumu omumwa bamukubiddemu mupiira super efeso girabwe etunula feso girabwe etunula embwa zatukubye omupiira omulaba eyo face ekulaga nti embwa zitukubye omupiira eyo face ekulaga embwa zatukubye omupiira embwa zitukubye omupiira kulasti nga tetegedde eyo face kyetegeeza oyo omu bane basigadde mba katuntu omulabo atunula ng'oluba olubbi obategedde na abavudde mukola video temwategedde kyabadde kigenda kubeerawo affiliated ne ekira kyekiyombesezza ani kyekiyombesezza omukyalo oyo oluvannyuma nti babazannya omuzannyo ne bagugwamu kati nabagambye nti okuchallenginga etteeka eryo mu kooti olina okuba nga wali oli mu paliamenti wachallenginga etteeka eryo okugenda okukola ki okuchallenginga etteeka eryo mu kooti kati president ne rupu kye bakoze kati bayina upper hand okugenda ochallenginga etteeka eryo mu kooti olw'ensonga nti baaliyo era bayekandagana bafuluma nga tebakkiriziganyizza nalyo kubanga bategera ebiririmu kyekyabadde ekinyusi kyo n'okulabisa abo abadde bakolagane mu 7 era embooko omanyi nti eri mu kunyooka kati ng'oyagala okutegera nti kibalumye genda tune facial expression ya Anita Amongi nga Ssenyonyi agamba abantu okufuluma ojja kakasa nti ekintu kibadde kyabadde kyabayiseeko era Anita Amongi tabadde musanyufu njagala uliza ebigo bya Juliet Kakande wano naye nga mu kifo ky'okuyomba yandibadde nti ndowooza nfulumye sitegedde nze kanzireyo lwaki tazzeeyo bulungi nnyo wulira munansonyiwa okuseka mbintu byennawo kati Juliet Kakande ne banne era akugambye nti bo mu komiti yabwe yaligo badde bamaze okukola dda minority report mbwera badde balinze kuteesa naye tebabatuusiza mu kuteesa babagamba mufulume nabagamba empapula zaali musizize teyasoma mpuuga yennyini boyfriend we yamupangira empapula ng'ayita mu sister we gwe bayita Rose akola mu Ministry of Education mu bitundu byenakawa yamupangira empapula kati bwe bwongo obutono obwo era kyovolaba nti n'abamu bakutanya weya kabere bano basse mu junganda kati singa bagenze mu parliament ne balinda ne basoma etteeka ne batuuka okulonda bade bagenda kumala okulonda liite then Mpuuga ayimirire asome report ey'abatono
baba tukirizo omuzanyo gwa Museveni gwe badde akola ki gwa badde ayagala kabadde baguzanye bulungi kati ye senyo nchi y'abazanyi gye bataategedde ne bakkiriziganya bagende mu parliamenti etteeka niryogerwako sa obwogera n'ayogera ebigo byayogedde n'abagamba okusinziira ku tteeka nga beriyimiridde tulivumirira ba stakeholders tebafunye kumanyisibwa nebbanga libadde lirina okuyisibwamu etteeka nebbanga terimaze buli kintu kyonna kimukola kimenya amateeka nze n'abantu bange benkulembera ku ludda oluvuganya gavumenti tetugenda kukkiriza tugenda kubeera mu kulonda kuno era tugenda fuluma tukole ki tugende kati bonna kyebadde basoose okubala nti bajja kulinda n'etteeka limala okulondebwa nga basigadde basome minor report Joel Ssenyonyi n'abakwata akabadiya anyaweya n'amaakinga nawo bonna monge ani nowingire nga tebategedde ne bafulumiramu nga tebakyasobola kukula ikuba livansi kudda mu parliament. Kiki ekiyombesezza Juliet Kakande bagudde mu mbi z'abayaayi tebazitegedde. Ekiyombesezza Juliet Kakande kyekunyonyodde mbubaze n'ekifaananyi nti okay tugende batukkiriza tugende tutuule kati Joel Ssenyonyi olumaze okukola statement ze n'abagamba afe tujja kubeera mu bintu bitu tufulumye ani nowingire kamera zibadde tebasobola kusigala mu parliament at the moment ndabo ne basitukira bagenzo otuuka ebweru okutegeera omuzannyo nga babakubye empiki kati kyekiyombesezza Juliet Kakande akitegedde bugenze nti babakubye omupiira mwe temutegedde ekimuyombesezza babakubye omupiira